viral diseases. Viral diseases bwe bulwadde bwe tulina okugema obugemi nga tebujjanjabwa. Obusooka bwe bulwadde bwe bayita obwa Malex. Malex ye siriimu w'enkoko. Namba 2 ye Newcastle. Sizini ttiimu z'omupiira. Namba 3 inbreeding. Namba 4 avian flu. Namba 5 kulina coccidiosis. Namba 6 worms. Namba 7 parasites. Buno bwe businga okutawaanya enkoko. Ne namba 8 smallpox. Obusemberayo ddala bwe musujja. Malex ye siriimu w'enkoko. Ono aleeta enkoko ze nga zirina ssenyiga. Ono n'aleeta ezize nga zirina Newcastle. Haji n'aleeta ezize nga zirina coccidiosis. Oli n'aleeta amajiige nga galina smallpox. Kati bwe twawuliza mu kyuma ekimu, buli nkoko egabira ku nkalala ku bulwadde bukaze nabwo ye Malex. Siriimu baagatta mugatte. Baagatta virus eza measles, ne bagatta kabootongo, ne bagatta namusuna, ne bagatta diarrhea, ne bagatta TB, n'abaddukako. Ye Venom gye mwalabanga. Aze firimu abaali mu oba si yakanga. Kati enkoko zino bw'oba oziguze, honestly, buno obulwadde hatalibooni disease. Gy'oyaluzizza ewaka tebaira nabwo. Tutambula ffenna. So, bw'oba ogenze okugula abantu enkoko, get it from me. Oli n'akuwa vaccination program nti Malex ddamu ogeme, aba tagigemye. We don't vaccinate Malex 2 times. It is not there. Si buli ayaluza enkoko oba si buli atunda enkoko e Kampala oba e Mityana nti yazaaluza. Nga bwe kitali nti buli alina famasi musawo obeera ne kutya y'essente yo n'ogamba kanjeke wano famasi y'eddagala. Why? Abantu babe nga bafunamu ekikulu. That's why babeera ne baconsultants abo ebweru. Obadde ogamba otya ndi mulwadde, kisolo kyange kirwadde, ate kambabuulire kino. Waliwo essomero ly'abasawo b'ebisolo. Abatusomesa be bamu, naye gye tukolera industrial training yetulaga ki kye tugenda okubeera. Why? 90% ku basomerayo bafuluma balimisa, si basawo ba bisolo. That's why omuntu akugamba nti twala okozese lino, bwe linaaba terikoze ojje nkuwe lino, yayo omuggo omukube, kyakola takimanyi. We don't sample the medicine or the treatment. Tutambula ffenna. Nga bwe kiri nti si buli atunda emmere y'enkoko nti mulunzi. No, it is just a business. Njagala mbabuuze, eno akatale k'amayembe gente Mityana kaliwa? Waliwo we gali? Naye amayembe ge bakuŋŋayo ne batikka ku loole bagatwala wa?
ye mukene gwe babaguza bagateeka mu dwaya ey'amasannyalaze ne geeyongera okukaluba nga teganaanuuka. Bwe bagateeka mu kyuma ne kigakuba bufulumanga bw'olaba mukene bw'afuluma. Bw'ogenda okugula mukene omukubira eddala bakusendera eno mabega ono ali wano mu maaso tebakukkiriza musena. Enkoko ne zitaweesa coccidiosis kalimba oba bulawuni ne zitaweesa kifuba ekyokufeekeera kiva mu mmere kubanga bateekamu empumbu, bateekamu amayembe g'ente, bateekamu ebikongolero n'embazaayo eri. Nti tulina okubeera vigilant n'abantu abatuguza ebintu. Nnyumirwa nnyo gw'alunda tandika okwetabulira emmere yo. Bwe banaabaamu amagezi ne batandika okumanya ng'emmere mugyetabulira mujja kulaba nga batandika okugamba nti bona kyetubadde nga tubamba bateekamu obuwunga bw'embaawo. Bwe musanga nga batisse mu bikutiya bwonna obuwunga bw'embaawo babulyawa babutwala we batabulira emmere y'enkoko. Bwe weebuuza enkoko etawona kalimbo wa bulawuni kiki mmere sabotulala. Ono Newcastle y'ensotoka. Enkoko erwadde Newcastle 1 essannyalala. Mwe abalina akatabo osobola okubikeberamu omwo oba biri ku peegi bijja birabedda. 2 egwa ebiwawaatiro. Ekyabutuumisa nsotoka nti bw'essannyalala etambula esotoka buki eyiika amalusu edduka nakalimba owa kiragala n'okufa ekikungo, what we call massive death. Ate lumana netwewana buli sizoni yankoko okufa obunaasigala bwe bunaasigala lwatubeera nga olugamba naawe n'okufa tugamba eno sizoni yankoko okufa n'omutunuuliro nomusigana katonda akutwala ekiro kino omumwa tugukoze eki teriyo alunda kisolo kino ayagala kise no. Naye olw'ensonga nti we lack knowledge and skill y'ensonga lwaki zifa. Twakola eddagala lya Newcastle ne bweba etandise okunyoola ensinga eti ng'esannyaladde tulina kye tuyita kariya nga yo si yakufa naye ng'ebeerawo just gaba matondo obutondo mukamwa. 2 mmwe enkoko zammwe ze mugenda mugula mu bantu abaaluza batwala obudde okubasomesa vaccination yaazo bweri. Ogenda n'ogula vaccine in a pharmacy or a drug shop. Ate mwewale nnyo okugula vaccine entabulire ddala. Eddagala terisuka 3 hours ng'olitabudde scientifically and medically. Naawe bw'oba ogenda kugema okwata empiso bwoti nga mulimu vaccine ogenda otandika okugema billanga lyafudde dda olw'ebbugumu ery'omukibatu. Tutambula ffenna kati ffe tugamba eryaffe teryetaaga ice, eryaffe teryetaaga kwegendereza okujjako bw'oliteeka mu musana litera okufuna ebbugumu ne litumbiira. Ky'olina okukola kulisaanukulako ne liyitamu ku mpewo n'oliza naye bw'olikumira bw'olikuumira expire date 2026. Ligema ate lijjanjaba. Tutambula ffenna. Newcastle taliiko ddagala zongo limujjanjaba. Nga bwe kitali nti buba amagulu mampi teriyo ddagala ligema atalijjanjaba swine fever. Wano bameka abalunda obumu oba abaali babulunzeeko gyebali mulina ku katale buzibu buvaawa
naye nga muwezaayo bumeka? Muwezaayo 10. Yeah? Let me tell you this. Oluvannyuma lw'okuyoola essente nabagambye enjabba nnyinza kimanyi mukama wange eyandeese wooli wali ajja kunzizaayo gye yanzizeyeekampala. Omanyi twagala okufuna nannyini bayingiza mu bumyu teyababuulira kizibu kiri mu bumyu yesawo Uganda. Tutambula ffenna teyali mubbi mwe mwali abapumba yabasabanga $3.3 to become members nga bw'ogenda agamba akusomeseza bwereere naye nga bw'ogenda ne weewandiisa $3.3 kaneeboozi bw'afuna abantu 1,000 olunaku $3 mumeka najjako 5 n'asasula TV n'asigaza $1 ameka kati bw'abafuna abantu abawera omutwalo abamu ssente mmeka ani musiru wanje teri kubalimba mumwali abeebafu namugamba ekintu kimu. 1 obumyu buno buliko akatale naye teri muzungu ayagala kulya ekintu kikubiddwamu ddagala zuula era bwe mwamubeerako ennyo n'afunayo ttani ezi n'azitwala e Kenya zigenda okugenda mu kyuma nga chemical treated ne bagamba we don't want your rabbits. Yali amaze okuyoola kulya yeseri nga takyabeetaaga n'akiggala nemusigala nga muwugala era yatubba ani bwe yazijja mu nsawo ye yazikimawo mwazi mutwaliraga ekyengera kimanyi tukiraba bwe namugamba nti no let's start treating these rabbits nga tukozesa plant yalabanga nti ayingira mu mulimu nemugamba bugenda kudibako n'abantu bakunoonya e Uganda bano abatolamuka teri muzungu ayagala kikubiddwa ddagala zuula teri bebalikola abazungu bemulaba abajja munomba osimanyi batuwale baba tebazze kutulambula baba bazze kulaba miti gye tuyina ne bagikuba ebifaananyi ne bagitwala ne bagisimba ne bakolamu risaati ne batukuza eddagala. Mumwe abamu mulina essimu eza smart conferences ezibeerako nti we have to make all the alternatives in reducing Africans. Temugulaba? 1 basooka kutukubamu kirwadde ne tutafa kale batandise kutuleetamu grant za kisiyaga batugaba tutakiwagira obuyambi nga bukola ki. The question is singa omuntu asobola okulunda enkoko inadijjanjabisa omuddo gwe tulina do we need support from abroad? Naye olw'okuba nti tulina abakulembeze abamu n'abaweereza gavumenti nga bo bagenda kufunamu ssente kati ebifo bwe tujja bakirwanisa kuba tugenda bajja ku kiri nga Namirembe Bitamazira akyali minisita namugamba nti why is it that ku mulembe guwano amasomero agasinga agalinanga school gardens tegakyalina why? Ogoloyise ebyo byogamba nti byakyuka namugamba ye was stupid. So bwe twasomeranga twalina school gardens nga buli sipiikidde emmere eyaffe gye twerimiranga nga gye tulya naye kati essaawa eno abasomesa nabo banaatera kutusabamu nnuuni nansigo. Bw'ogenda ku ssomero twagala ssente n'abaana tulina kubaliisa tipi batusaba bando namba omwana wa nasale wabisa emitwalo 6 ne weebuza ekituufu ki naye omwana kati abaana b'ennaku zino bw'omugamba okwata 10,000 nze muwala wange yambuza tati watakoida oze wayi omwana yenkwata 10,000 kubanga nyi ku ssomero bwazza omusango bamuwa 10,000. Nagamba Rosemary Sebinde maikako nemugamba okiuto to the PS
ekyokuddira abaana azize omusango ne mumuwa enkumbi alime. Abaana bakula bamanyi nti okulima punishment tebabyagala. Era n'abamu bamanyi ng'omwana bw'agenda mu masomero aga vocation colleges zino nti agenze mu byabulimi oyo aba agudde. Naye nze gwe mulimu gwe neeyagaliramu n'okuvuma n'envuma. Yisa ente yange yalwadde konze kikaaki ekituufu simanyi konze tolina magezi bweba yo nga tomanyi kikaaki. Amaleeto mu percentage ki 75 50 oba azungu 10 kubanza omuntu okunkubira esimu kubuza ebiizo byonna. Enkoko kikaaki bukulu ki nyumba efaanana etya zirya zitya bwe bikulema bwe sikujjaako girekaawo kubasina bwegenda kukuyamba. That's why namagambo kusomesa obeera omusawo w'ezizo nga tonnankubira. Onkubire nga kyonkubira okikola ki kuba sijja kwegabamu no. Njagala buli ali wano ng'osobola okwejjanjabira enkoko zo, osobola okwejjanjabira bano. Onoolya toolye bakusale kikyoyagala abo bo banaabagookya tebasalawo ng'osobola okubejjanjabira. Eddagala erifuuyira ente kawawa bino bye bimu ku bye tukola. Just funa oluwoko n'ettaaba ne kaamulali obinyike mu mazzi okumala wiikisi 2 togenda kusanga nkwa ku nte eyo. Bino naye ogifuuyira ku mati olw'okulo n'ogikamu wallahi kansa bwe tugenda okutomera in 15 years bali strategy plan yaabwe yakututta. Nebyo betubirowooza olw'okuba tufuna obuyambi. So we need to think about that. Oluwoko luno n'ettaaba ne kaamulali bw'oba osobodde yongeramu ekigagi bikuumire mu peyiro otadde amazzi for 2 weeks bikamule. Bw'oba obikamudde just funayo ebijiiko 2 oba 3 ebyeri eddagala yiwa ku mugongo oti totabula mu mazzi bugenda kukkirira bwokka. Buli weenaasanga enkwe egenda kukunkumuka ekwe. Tutambula ffenna naye ne bakugamba buli wiiki fuuyira kati lino likola okumala wiiki nga obassa nga tozzeeyo kufuuyira nkwa. Olinagamba namuteri wadide esente zaffe n'oweereza abayaaye tebagenda tubasanze mukuba abadde bagenda nengamba mukulu munaye olwaleka bakola ebibatambi naye gonga amazima mulimu ebintu bye tusobola okwekolera ewaka. Luwoko luno taaba ekigagi kaamulali. Lwaki tuteekamu gali nti singa eba erina obulwadde enkweyo bwetadde ku nte gali kakolanga antibiotic agenda kujjanjaba. Tutambula ffenna nze muli sirina kyensala okulikubuuza ate sirina kyensala olikubuulira. Nina emyaka 52 ngenda kuweza 53 sirina kyensasula Mukama Katonda olw'okuba nti akyampisizza mu bafudde. Nina kiba wangende mu byekolere once you fail ndibaguze nga tukkiriziganyiza. Tutambula ffenna kikulema okukola onkubire nkole ki obumyongo obutagalamba obufa blood digestive system yeba n'ekizibu naye tukyali ku nkoko. Tuyina enkoko ewaka ze bayita eŋŋanda nga w'abaana gyama
iwe bwemuba temuzanyanga ku katemba muwedde. Naawe mwali muzanye ku katemba mumuzise kati tugenda kuzanya katemba. Kati ono mu nkoko ze tuyina ewaka eŋŋanda, ono mukyala wange, tuli ffenna tuzaala bano. Bwe tuzaala bano kati nze nzaala mu ono n'azaala mu ono. Ze nkoko eziri ewammwe oba bano ne beezaalamu bufiira mu bbanga lya mwezi guno. Bufiira mu bbanga lya mwezi ki? No sign, no symptom. Enkoko ezo zibiika naye mwana watu zaalula zikufiira mu bbanga lya mwezi buko. Enkoko yange eyo ya lulyo era sobola kugirya, aligirya alindaba naye ng'ezaala mu bawala baazo. Bufiira mu bbanga lya mwezi ogwo, just 1 month. Tutambula ffenna. Now kiki kye tulina okukola? We separate them. Mukigenderere nti enkoko zino eziri ku free range, eyange empanga eyawaka bw'erinnyira bawala baayo, eyaseeka eri nejja n'ekwasaako amagi 3 gokka, obwo bwe bukula. Bw'eba nkazi efaanana taata waayo, bw'eba mpanga efaanana maama waayo. Empanga ya seeka bw'ejja n'ekwasa ku bawala beeno, nga n'eyange empanga yaabwe erinnyidde bawala baayo, amagi g'olyoli ono geekwasizza, bweyalula nga mulimu obuwanga bufaanana maama waabwabo, bweyalula nga mulimu obukazi bufaanana taata waabwo. That's why mulaba nti kala that's the logic behind. Naye teriyo kati awo obuzibu bwe tubalina mu bantu. Omusajja bw'ayagala muwala we oba omulenzi n'ayagala mwannyina, eryo eddagala tulirina. What we do, tufumba amatooka ag'eminwe ne tuteekamu obutika obubaala n'entungo, ne tubayita ne tubagamba mweyambule, ne bazina tubagamba muzine bwe mulinnya mu mmere. Bagenda okumala okulinnya mu mmere eyo ng'obuko bukoze eki buweddewo. Kikyannemya okumaanya enkoko zino nziggyeko ebyoya nzikubire engalo zirinnya mu mmere eno. Bw'olaba nga ziwezezza emyezi emeka? Zaawe. Empanga zibeere zokka n'enkazi zibeere ki? Zokka. Ddira enseera zino eri empanga erimu newankubadde ogyagala nnyo gijjeemu ogitunde, oddire enseera ne maama waazo ogende ewaseeka akuwa empanga etagatta zino musaayi. Awo tewali buko. Enseera ne maama waazo bwe zisyalinga empanga, no in breeding. Tutambula ffenna kati awo awafa nga tutandise nannya mu mwaka ne tuba nga tulina 7. Empange ze zaalula na zino tuzitunda. Era inbreeding bwe bulwadde nnamba 2 ku butta enkoko z'omu byalo. Newcastle yasooka, naye olw'okuba obuko tetukitwala nga nsonga tetukimanyi. Njagala mbuuze mumu abalunzi b'ente, lwaki temukkiriza nnyo okulinnyira maama waayo? Naye ate enkoko muzikkiriza era ne mwewaana. Waki? Inbreeding. Then avian flu essenyiga n'efeekeera. What do we do? 1, ekisinga okuleeta kino
structure. Ennyumba eno njagadde. Why? Efuna empewo egimala. 2, efuna ekitangaala ekigimala. 3, eri isolated. Ennyumba y'enkoko bw'eti bw'erina okufaanana, the way how it is. Naye abamu basigala beekwata abo ate ababbi. Tebamenyangako bikomera biriko nasina masannyalaze. Chairman, nze nsobola okuva entebe n'enzija n'enziba ewuwo. Abababba mubamanyi. It does not need okukubira ise e Kampala nti banzibye. Kino kanti basuubize chairman mwebali. Bwe muzimba ennyumba bweziti ez'enkoko n'otunulayo nga babbye kubira mutebye essimu. Tutambula ffenna. Ffe tujje n'embwa ejja tutwala awali oyo eyatutte enkoko ezo. And we don't report them to the police. Ffe tuteeka mu mmotoka nga tutuuka bwe tutuuka ng'eyo emmanga watandika kumugyamu njala. Tetumusannyalaza. Tumuteekamu buno obumu obukuula amannyo. Kagenda okumuggweramu ng'akugulire be yakabba. So olindeko. Ndi ne Ivory, ndi ne Mubiru, ndi ne Roja, tuzitunda wali, tuzitwala saawa bweziti, ne pikipiki ezitwala ye, nga twakamugyamu enjala meka. Ngaluka mutwala ebyo omulala. Bwe tutuuka naye tumusimba mulumu. Lindako. Bwe tuziguza y'omu. Nga naye lutuuka. Kofe mukulu. Situgaana kugula. Naye abakuguza bali okuguza bali. Ng'ate nze sibikwata. Oyogera eby'okusiima naye kuteeka mu kitu. That's how we shall eliminate this. Ate ffe bwe tujja gwe chairman okugambako tuyinza okugamba obutakola ki olw'ensonga ayinza okuba nga n'obubbi mutabani we. Jo twabadde enkoko njeru omuvubuka n'agamba kati musubire mugenda kunkola ki when my dad is the chairman eno siwano lyefujja eryo kati seetaga gamba DPC tulina obuyinza obwaffe ngaffe ng'abalunzi. Ne bw'okubira kakuta essimu n'ogamba eno batandika okutulugunya. Due to what? If we are fighting over the tetuyitaga mu kutuuga kintu kyaffe. Fuba ky'okola nga ggwe. Awo obuzibu tujja kuba tukwata yaaba. Bagamba mu bintu by'abantu bali batabukidde. Tetukutta, no! Tumala kujja mu njala tutwala ku polisi tutwala mu kooti. No! Ffe waffe teriyo human rights. We are violating. Gwe wabadde ojja okubba kitegeeza n'oli bamumazeeko ki? Emirembe gye kati fuka tukwekolerako tumale tukute. You go back. Ate eroddemu okole ki? Eyo embeera nga tugitereezezza.